Abakwatiddwa nga bateeberezebwa okubba omusuubuzi w'amasawa ku luguudo lwa Channel Street mu Kampala kuliko Godfrey Ndaboosi ne Jackson Byaruhanga nga kitegerekese ti wano nzaalwa y'e Rwanda. Bakwatiddwa poliisi y'e Nakivubo ng'egezaako okubataasa ku bannakampala abadde bayinza okutwalira amateeka mu ngalo. Godfrey Waso annyonnyodde nti babiri bano bazze nga bakasitoma ne batandika okukebera ku masawa ge wamu n'okugegezaamu. Baddewo ne bakasitoma abalala bano ne bakola ki ne bajja ne bakwata essaawa owulira ate bakutte essaawa ne magamba yago mu kitundu tukkaye tukoma ku ki ku mutwalo kati ono n'agikwata nadda ebbali n'ono. Oluvannyuma omu ku bo atadde essaawa mu nsawo n'amusaba kugisasula n'agaana era wano watandikiddwa okumukuba ebikonde. Essaawa yange ne bagiteeka mu ki ne bagiteeka mu nsawo ne baŋŋamba tulemeredde ebbeeyi kola ki bbaayi kati nze kwe kwata ono muggyeko ebiki ebintu byange oli gy'avudde n'ankuba eŋŋungu wabaddewo n'ekiggaawo ekinene bwe kiti ne bakikwata ne bankuba wano ono omukono ne bankuba wano ku mutwe bakukubye etteke n'ogwawazo. Atwala poliisi y'e Nakivubo Philip Manamo akakasizza okukwata kw'ababiri bano era nga bagenda kuggulwako emisango egy'okwagala okutwala ebitali byabwe. We're investigating, but we shall charge them with simple robbery because they assaulted the person and stole from him. So that is simple robbery. They used some force to remove what they have. Alani Ruswata yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.